tuliko mu ceasefire. Tuvuddeyo. Omuzannyo gubadde gutya? Well, gubadde gulina meaning but too long. So naye bagambye nti gulinamu series. So tugenda kubeera ne parts ez'enjawulo. I think those mulimu ebyayongerwamu since Kato's death, but okiraba nti this is a new form of theatre, but it seems longer because but well, guli educative naye obuwanvu bwago. Yeah. Okay. Yeah. So gwandibadde guli cut short, and for me, you know, I'm someone who will say it the way it is. So I think Kato kyeyaleka kyayongerwamu a few things. Yeah. So ku nsonga eyo abantu abasinga makolindako abantu abasinga badde bagamba script yakyusibwa. Yeah, I believe so. I believe so. Yeah, teyakyusibwa pase but yayongerwamu. Because olaba wo wali we baali baakoma, you would see that would be a ceasefire. Nti mugabanye omusaayi, and then the other one was a lecture, which was, in my opinion, not part of the show. Yeah. Kiki otegedde muzannyo ogwo? Kyentegedde nti ffenna tuyinza okuwangala mu nsi muno nga tuli kimu, era tekyetaaga kunnyonnyola nti ensi ffenna tusobola okugijjamu ng'ate ffenna ne tugyeyagaliramu, nti tomanya lw'ojja kwetaaga mulala, so tomusosola lwa ggwanga lye oba lwanzikiriza ye. Ate ne mu kyendabyemu awo mu paati Jebazanyemu esinze obulungi nti omusajja nannyini kifo landiroodi yalina omwana n'amwefuulira olw'omululu gw'okwagala ebintu, naye omwana ye yali amufumisa ekiso naye ne bakwatamu amusiraamu. Meaning wano mu Uganda wabaddewo history y'okuvictimizinga abasiraamu, baleeseemu abasiraamu babiri nti beebatta. Kale ekyo Kato wawandiika nnyo kuba ge mazima. Abasiraamu bangi wano bakwatibwa ku lw'obwereere nga babalanga bwemage. Kakati nga waliwo omwana eyakaguladuweeti nga wano omusiraamu gwe baakakwata nali siiwo, naye abasiraamu bangi basibiddwa. Kale akantu ako nkaagadde nnyo, era ekyo kyali mu script ya Kato kuba nzijukira yayogera n'agamba nti lwaki bakwata nnyo abasiraamu nga babaframinga. Mumujjukire ku nsonga z'ebyokufa bya Kaweesa, bakwata abasiraamu nga n'ogamba abasiraamu 100, omu yafumbira bagenda kutta mmere, omulala yabakolera kwega abantu 100 ng'ate ne baba batakooti ebaza. Ne kakati kye nali ndowooza mu script ye nti bandiyongeddemu ebintu ebiri real. What are we seizing fire from? Nti omusirikale akwata bukwasi muggo n'akuba omuntu. Okay. Abantu abamba So mulimu ebintu ebimu bye baasokolamu. Script ya Kato mu ekyo ekisigaddemu kyendabye kye ekyokukulangwa abasiraamu kuba asirafu oyo n'oli Haji gundi Haji bazanye ekigambo ekiraga nti omusiraamu sebo baali basenda muzikiti gwabwe nga guli ku ttaka ly'omusajja ng'ate n'ekyapa bakiina nga baliwo mu mateeka. Naye kaakati mu kiseera ekyo bagenda okuddayo bwe bati omusajja omwana we ye yamutta baakwatamu basiraamu. Kitegeeza ne mu Uganda wano abasiraamu balangiddwa beemagebu, abasinga obungi nga babayungako sekisoni ne babakwata okuzikiza obujulizi obw'abalala ababa bassa abantu. Kale ne bapaintinga ekifaananyi ekibi eri eddiini yaffe ng'ate si kye tuli. Okay. Abantu abenjawulo bavuddeyo ne bacriticizing omuzannyo ogwo, kyabadde basuubira si kye bafunye, abamu bagamba mu tebabitegedde. Kiki oyinza okugamba abantu? Kwegamba theatre must be improved. Engeri gye wabaddewo hanga ng'abantu theatre tebagitegerera mweno kubanga theatre zirina different types. Waliwo emizannyo nga guli educative, nga waliwo omuzannyo guli comical nga gusesa na biki na biki, n'emizannyo emirala egya love. But that debate alone ate nayo yejja okuzza abantu mu theatre nti kaakati tukole kasonso nti ate oguddawo gwegani. But I can categorically tell you script ya Kato bwe yagireka sibwe. Okay. Wali ogedde ku ddaama okusoma eddaama? Ate naalisoma ntya nga ne script yebadde yakwatibwamu ku katono. Kakati eryo nja ddibawa mu part 2. Who is to blame? And there is no one to blame because Kato had the idea.
he sold the idea, but omuzannyo tegwali primarily gwa Kato yekka. Like you would see, it was a confluence of many people who came together in minds, and I cannot blame them. Tetuli mu performing arts and theatre. So it's not a blame game. There is nothing to blame for because it's all about content. Tekiwoomera tamalimu nyinza okuba nze nazze kubuukabuuka ng'ate bo baleese kiri kirala ziringa movies weyinza okunyumira ate omulala nebeera boring, but the more it gets too long kyovula nti ne movie eba 1 hour 20 minutes, the more it becomes boring. Kyovulaba nti buli bwowanvu ya lesson omuntu bamuwuza oyizeemu ki. Kyovula ne pepa tetulina pepa ya ssaawa 4 ndowooza eyo yali ya art nga bateekaawo ekibumu era nayo bagisalako. Teri biology ya ssaawa 4 sebo nakola baki practical ki mpozi ng'obaaga muntu. Honorable, twabaddeko ne honorable oba muyite honorable Nyanzi n'agamba bw'oyapinga naye tomanyi Segirinya tojja mwanukola naye Yudaman n'agamba kale sebo tulidde ne Yudaman n'agamba nti nno Segirinya teyabategeeza mu butongole naye sijja kumuddamu kyaba akola. No, there is no reason. Kubanze gwe njagala ye Segirinya kakati ate bulungi olimuddiramu ki kati abo fulufiga jabaddamu bagundi bakisa kya Mukama gundi abo tebali ku level si levels oba ki nkugambye ekintu kyenjogerako tutaasabula mu bwoli kati buli anaakololanga omuddamu anti bo bagamba teyabannyonnyola kati buno anaakololanga atumuddamu teri tetuyinza kuddamu buli akolola kakati waba kati mukubire Segirinya essimu oba teyabannyonnyola naye nabawadde bwino kakati gwe baweeri ebbaluwa. We can't continue with such story. It's unnecessary now because tekigatta ku bulamu bwa musajja. Kati tulina kunoonya buno twagala ssente tetwagala mboozi olwatta omugundi twasasa nalumanya naye nekolaki toyanza gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.